Abatuuze Begayaza Balajanidde gavumenti okubaako kyekolawo ku mwala oguva e Mulago paka ewa Lufumbe ogubamazeeko emirembe nga guno enkuba bw'etonnya amazzi gasala ne gonoona amayumba g'abantu n'ebintu ebitali bimu. Era bano bagamba nti gavumenti omwala guno tegufuddeeko era amazzi geenoonyeza bwenoonyeza we gayita. Omwala guno teguli ku pulogulaamu ya gavumenti ate nga munene nnyo. Omwala guno guwerako nga kilomita 3 guva Mulago paka ku Walufumbe naye amazzi geenoonyeza bwenoonyeza kkubo. Bano beeyongedde okwemulugunya ku butono bwa payipu ezaateekebwawo okutambuza amazzi so nga amazzi gaba mangi ekiviirako amazzi okwanjala mu makubo. Payipu butono nnyo bwe buti amazzi magatasobola kukola ki so zandibadde gundi payipu gundi nga 3 ezisobola okuba nga amazzi gakola ki gayitamu. Era abantu abamu balabiddwako nga bagwa mu mazzi. Nabaka Susan ku lwa MRU TV Pokopoko News.